engeri yokusatu gye nakugamba Muhoozi gy'asobola okufuukamu president ye ya presidential running mate. Presidential running mate kubanga naye jjukira bakola amendment ku ssemateeka bwe bamala balonda babiri Sentamu ne Matiya nga Sentamu ye president Matiya ye vice wo Matiya awa deputy Matiya tosobola kumugoba ngekiri Kenya kati ndaba batujana ne gacha era olabye ndoza gye bakiisiza wala nnyo okusobola okumugoba tosobola kumugoba. Ekyokubiri bwe senga ofuna obuzibu president tetuddayo mu kulonda. Kati singa president afuna obuzibu vice president akwata ennaku nkaaga n'ategeka okulonda ne kubaawo. Bwebanga ekisanja kya president kisigaddeko omwaka gumu president n'afuuka n'obuzibu olwo vice president w'amalirayo paka lwetugenda mu kalulu. Kati ne presidential running mate si bwe kiba oli akwatirawo deyandi nga bwolaba Tanzania John Pombe Magufuli eno kati owaffe bw'aleeta ekiteeso ekyo nti tugende mu parliamentary olwedda aba akolera wa NRM era abakolera wa NRM si Museveni aba akolera Muhoozi kubanga NRM bwemala otusinza ababaka abangi mu parliament yabagamba tagenda kwesimbawo era obuwagizi bwabwadde taata we ne mu mutya nnyo. Mwami Museveni musajja muyeekera bwe yali aleeta Muhoozi mu magye yamuleetanga wa LDU nga ze kuuma byalo mbuuliraayo ekyalo ky'omanyi Muhoozi kwe yali akuumye nga wa LDU era mbuuliraayo omuntu omulala ali ku ranka ya Geno nga Muhoozi nga yayingira mu magye nga wa LDU. Kati nze ebigambo bya Muhoozi sibigoberera wabula nze amaaso gange ngateeka ku mupiira eri ne bwopapala n'okolokya kuba wawali omupiira oyagala kati ekyo kitegeeza ki nti mpuga okulimba olwaleero nti tukendeeza ababaka akireese nga tayogera ku proportional representation ekyo kirina omulago ekikolera ababaka gye bakoma okuba abatono gye bakoma okubeera manager bwoli bajja okusobola okugula jjukira bwe twali tujjawo age term limits baagaba obukadde 5 bwe tubadde tujjawo age limit bagabya 29 kitegeeza nti gye bakoma okukendeeza obungi bw'ababaka ne sente ze balina zibanguyira okubaako bwe bakola ki bwe bagaba. Kati awo njagala okutunuulira nti bwe bamala okuyisaawo ekyo ekiteeso NRM olwalonga erina ababaka abali more than 2/3 majority wali ekyo kikyuka kiba kigamba nti asinze ababaka abangi ne oba olina half +1 ne bwoba ng'olina ababaka a third naye nga gwe osinze ababaka abangi mu palamenti. Kati mu mbeera eno gye tulimu olwaleero nze sirabawo ngeri yonna ffe ab'oludda oluvuganya NRM bwe tusobola okujja ne tuba n'ababaka bangi okusinga NRM. Kale wonna osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo ku mukutu guno ogwa MS Media Uganda nkubuuzako nti wasuze otya afunye okusomozebwa nkusaasidde asobodde okutuuka ku buwanguzi nkuyuzayuza nyina Sentamu Sewandagi musomesa munnabyabufuzi mukugu mu by'ettaka mukugu mu by'obuwangwa munnabyanfuna munnamateeka agenda kubuuza oluvanyuma tutandika okwogera ebigambo. Sentamu buuza abantu banyabo ne baseeba batuwuliriza era abatulaba yonna gye musinziira mbalamusizza tusanyukireko abafunye ebirungi mu bulungi ate naawe afunye ebizibu ebitali bimu nenkuna okubalirako era nkusaasidde. tugenze wa lumu buterere omwana akubye omutwe ng'agamba nti lumu abakubye omupiira mu katimba ekiteeso kye kituuse mu kakiiko ka paalamenti yagukubyani bana bamuwakanya era nabine Ssenyonyi nga yeesansabaga agamba ngenda kuwandiika mbuuze au kamuzi nti ekintu kino ekyalumu kyanguye speed era oyogeredde ddala ng'omuntu wa fitina bw'abeera ofaananye ne bana abalabi bammwe bagamye nti Sewandagi ye nga tasiba ttaayi ne mbagamba ni nze siri mukozi wa ttaayi ettaayi nzirina mu bungi era ne suuti nzirina naye nze ndi muntu wa mu field ate mu field tebambalayo ttaayi wabula bwe kirina neetaagisanga okugenda mu paalamenti okuteesa awo ettaayi nga ngisiba kuba paalamenti etuula okuva ku ssaawa 8 okutuuka ku ssaawa 12 ate etuula Lwakubiri Lwakusatu na Lwakuna ze nnaku 3 mu wiiki ze paalamenti zeetuula. Kati kitegeeza nti ku nnaku 7 kubanga mu paalamenti mbeerayo 3 ennaku ez'okusiba ettaayi zijjanga kubeera 3 naye ate teri munnamateeka atasiba ttaayi naye lwakuba nze neemanyiira kubeera nga ndi free. Akati gwe bwe nzijja ku kikyo
era nabitunuulidde kuffe tekubadde kaavuganya na lumu wabula tubadde tumugamba bugambi nti byaleeta atuwuddiisa takolera ffe tebiyamba ffe era tebitugasa era sina kyokka n'okumugamba ne tumugamba nti mu kaseera kano ku ssaawa eno ey'omunaana ng'abantu balinze kujjula kyamisana ate toyinza kugenda ku lubimbi kuteekateeka byakulima lubimbi lwaku lwakutaano lw'okuwiiki ejja kubanga ebyo ne tulirima na byakulya mwezi guli omuntu yenna alina kuteekateeka ebyo ebiyamba bano olwaleero naye Ssenyonyi omanyifu omulimu gwaffe omukulu guba gwakulabisa kati gwe tuwategedde Ssenyonyi ng'agamba nti ngenda kubuuza lwaki bino ebyono byanguye ekyo kyokka kiba kitumwala era Ssenyonyi tajja kuwandiika saagala bakulimbe ekyo yamaze kati ffe omulimu gwaffe gwabadde gwakulabisa lumu abantu bamulabe lumu bw'abeera mu paalamenti ayamba ffe abantu ba wansi oba alina munne gwakolera kubanga ebiteeso ebyo biri bisatu ekyalumu kyekisoose yaleese ebiteeso bina Mpuuga naye ajja n'ebibye Mpuuga bw'amala bagenda kuwerekerwako munnaabwe agenda okumala eggobe mu kibya Nobert Mao naye aleete reforms kuba ye minisita naye bano bonna yeekwese mabega waabwe nti bino ebirala donke waaka ayagadde bano bamumukolere bakolere gavumenti donke waaka yatuuka okujja eno nga bavuga nti kino twakireese kubanga ne bannaffe aboludde oluvuganya bakola ki bakireeta kubanga lumu musajja wa DP bwe yagenda mu DP aba DP ebiteeso bye babyegaana era ne bagamba nti bamumanyi yeeweeka nnyo ku mugongo gwa NUP era bwe yatusemberera n'aba NUP baagaana nti n'agamba nti nze nagende wa Kyagulanyi nga ngenza omukonsultinga guno gwabadde mukisa gw'amaanyi nnyo era nze ayogereko nange asobole okuyisaawo ebiteeso bye nedda Kyagulanyi yalonda leader of opposition ye Ssenyonyi yakiikirira Kyagulanyi lumu bw'aba ayagala okukola consultations ne Kyagulanyi tatuuka butereevu wa Kyagulanyi ayina kuyita mu leader of opposition leader of opposition agamba nti kino sobola kukimala tugende mu kitebe kya NUP etukubaganyeko ebiki ebirowoozo n'ebingi ku bye tutunuulira mwami lumu byaleeta tebigenda kukola amendment era nga bwe twayogera mu Acts of Parliament Act byetaaga amendments endala okuziteekawo naye twamuwulidde bingi nnyo abyogeddeawo era n'atugamba nti ffe ab'ebibiina by'obufuzi ebintu bino baabiwakanya nnyo ne bwe baali bazaawo ebibiina ab'ebibiina by'obufuzi baawakanya bwe baateekawo ebibiina ne babikoleramu era ne bwe baali basimba emmwanyi abantu emmwanyi baazigaana ne bazikuba za kibooko era kati abantu emmwanyi bazifunamu ssente ebyo ebimu byakutuli saagala nabiyita byabufuzi omanyi bulobiyita ebyobufuzi abantu balowooza nti ebyobufuzi biri awo byakuguumaaza nga Museveni bwe yagamba bya bulimba ate mulimu mazima so si kituufu era nga buli abali abagamba mu politics is a dirty game. Politics has never been a dirty game. It is the players themselves who are dirty. Naye ne baagala okuddira okwaportioninga blame ne bagissa ku muzannyo gw'omuzannyo teguliimu ndobo gwasamba omupiira gw'okuba endobo nobanga gwe mukubi waki w'endobo. So nabana abakulu balumu okwekweka mu bigambo byabwe bekweka ffe tubagamba nti ekiseera kituuse baveeyo boogere ebintu byabwe mu butuufu bwabyo ne gwe bakolera bamwogere. Tewali nsonga lwaki bakolera Museveni nga beekweka, tewaliwo nsonga lwaki basimira Muhoozi empanje ey'okujja afuga eggwanga lyo nga beekweka. Baveeyo tubalabe. Ekyo kye nakugamba oli nga ngamba mukanda wange Ssemujju nti asaze eddiiro n'adda eri gye tukanyuga amayinja ate nga Ssemujju waffe ffe tetumuyinaako buzibu wabula eri gy'azze ffe gye tukanyuga amaki amayinja era bwadda sayidi eri nga ffe tukasukayo amayinja gaffe ajja tusonyiwa gajja kumukola ki gajja kumukuba. Kyekimu ne balumu bwe banadda eri nga bagira ki nga bakanyunga tukanyugayo amayinja gajja kuba balumu ne banaafumba emmere nga nnungi etyokulya naye ng'agikutte mu ngalo gwe batembeeta naye muwabutwa tetujja kugirya kubanga tukimanyi nti omuwabutwa alina emmere ye tabula gwatta. Omuwabutwa talina kalungi konna kaatwagaliza mu nsi muno. Omuwabutwa yeeyagaliza yekka mu bulamu bwe. Omuwabutwa yajja n'obukyayi bwe, alina obukyayi bwe ku bantu abamu, alina obukyayi bwe ku mawanga agamu, alina obukyayi bwe ku bufuzi obw'ensikirano bw'ebitundu ebimu, alina obukyayi bwe ku bintu ebirala ate alina n'olubimbi okubaako abantu banoonyeza bwe babeera bataalina bwe babeera kati ng'abanoonya nabo babeere n'ensi yaabwe. Kati ebyo
bwe tutunulya mwami Lumu tutandika ate okumukolako background check-ups. Lumu mutabani wani, ani amuzaala, ani maama we, tuwalirizibwa ani maama we, maama we ani amuzaala, jjajja wa Lumu, kyate jjajja wa maama wa Lumu yani, jjajja wa kitaawe wa Lumu yani, kubanga Lumu okutugamba nti erinnya lyange lyabandiga kituufu kisoboka, naye eriyo Kayima nga musajja muhororo abadde ayogerera poliisi, eriyo Nakalema gw'omanyidde ddala obulungi nga tamanyi na Luganda, eriyo Felix Andrew Kaweesa kati omugenzi, bwe yafa ne tumanya nti omusajja yali weeri muvandimwe, naye nga abantu bangi nnyo batwekwekamu neriyo ne Matovu gwe tubeera naye ku TV okimanyi bulungi, naye omusajja naye ng'akimanyi bulungi ye Matovu naye weeri, naye ebintu byonna byayogera abyogerera wano kubanga waabeera waafunye obuzaale waafunye ki. So bano mikwano gyaffe batuwaliriza bakolako background check-ups, kati ne tubanoonya nti bano abasatu abaleeta electoral forms nga n'obudde kooti bwe yagamba buweddeyo bakoleraani. Bwe tuba tunoonya gwe bakolera tusooka kumanya biki bye bafaanaganya bonsatule. Lumu, Mpuuga ne Mao baali ba DP era ababiri bakyali ba DP, n'owookusatu naye wa DP kubanga aba DP block bamulangiridde nti ye candidate waabwe 2026 n'atakyejjaako n'agamba bugambi nti kamala okutunuulira embeera bw'enaabeera. Kati nga wano mu NUP mubaka wa paalamenti akiikayo ku kaadi ya NUP, okitegedde? Bw'aba mubaka wa paalamenti akiika mu paalamenti ku kaadi ya NUP, naye akabwa tekeerabira gye baakoola, baamuwola mu DP gye tumumanyi, era ensonga lwaki DP block buli lwejja emukulembeza n'emusaawo ng'engabo, ekyo kyekisooka. Bano abasatu era bw'ogenda okubatunuulira ani gwe bakolera. Bw'otunula electoral forms za Mpuuga aproposinga okuzaawo, tumaze Lumu byonna tubitambuliza wamu. Mpuuga aproposinga okuzaawo term limits, aproposinga okuleeta presidential animate nga vice president nga abeera presidential animate. Ate oli era y'omu aproposinga kututwala mu parliamentary system. Kati parliamentary yongerako nti Mpuuga aproposinga n'okukendeeza ku parliament. Mpuuga aproposinga n'okukendeeza ku parliament. Kati bw'omala akalulu kalangirirwe ku district, ekyo nakyakirowoozaako. Kati Mwami Museveni ennaku ezo bw'abadde akaayana ng'awaayiriza Kyagulanyi nti yamubba obululu bwe emiliyoni namba, ebyokulangirira akalulu we kalangirirwa yabyogerako, n'agamba nti era yayagala akalulu kakubirwe ku mutimbagano nga kali electronic. Kati ekyo kiteeso kya gundi ono akyetisse, era ne bw'onoosanga zino amendments eza Lumu ng'ayogera nti ayagala twongereko ku bakamishona owa opposition omu. Kakati ebya Lumu byansobedde nze ng'omuntu. Kakiiko nabadde ya parliament era ne ku parliament luli naliyo nga bamuwadde floor ayogere. Bati bwatuuka mu kakiiko ka parliament nange gye nali ate yayogedde birala nti yayogeddemu bina. Kati bwayongeramu bina bamugamba naye mu byoyongeramu wano nga tetubiina lwakuba sina kompyuta yange kwe natadde document eyo no nga tetubiina mweri biru eyajja eri ku answered eya parliament. Kati ate we yazere waffe mawulire nga mumuwadde akazinda era nakulabye ng'okutte ate n'akugamba nti babikkiriza nti ayagala nti kyekyabadde kindeetedde okutya naye Katonda nnyambi bakoze eki ngenda kuddayo mbiwandiika. Kati naye jjukira nejjukiramu ekyandambooze nti yandibanga kuba freestyle. Andi njagala ojjukire bwe wandeeta wano nga gundi oyo akatandika ebiteeso bye nakugamba nti ayina kasukaali kabise ku kkerenda lya kwiniini naye nga munda mu mugugu ebirimu biki birala, era ne nkugamba nti ebyo byatulaga si byebbyo byatwala bye bino ne tubimenya. Kati kankulaga ebintu bino bisatu byonna bikwataganira. Nakugamba kedda nga tukyali eri ku TV
engeri Muhoozi zasobola okufuukamu president. Nenzikulaga nga engeri zokka Muhoozi zasobola okufuukamu president gye najjamu etaliimu kati tasobola kufuuka president ng'ayise mu kalulu. Ku bantu bonna abaliwo Muhoozi talina gwayinza kuwangula mu kalulu. Nga tugenze kunoonya kalulu. Talina gwayinza kuwangula mu kalulu. Bwe mutunulire ng'akola kyoyagala osigale ng'okola nga munnamawulire. Naye nze nga munnabyabufuzi amanyi ebyobufuzi atazza abigoberera. Noonya gundi ya lumu. Eyo teba professionalism. Naye nkugambye nti Muhoozi mu kalulu konna nga kali 1-on-1. Muhoozi talinayo candidate wa opposition nebona ayitako Jange Katumba oye muganda wo. Muhoozi tasobola kumuwangula mu kalulu. Eyo option bagijjawo dda ne bagissa wabbali. Muhoozi najja ne option ey'okubiri gy'asobola okufuniramu obukulembeze nti ng'akutte emmundu ye kuba ye muduumizi w'amagye agasinga okubeera professional bwe kigambibwa, ye muduumizi w'amagye agasinga okuba n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi, ate ye commander in chief baabimwa. Jjukira Mwami Museveni yakola akabadike naddira oba commander in chief n'abwejjako n'abuwa gundi CDF ngolo CDF yembadi era mbadi olwamala obirisiivinga ate Museveni n'agoba mbadi n'ateekawo Muhoozi. Ate olwakuba otya endulu kubanga endulu waali gikubye ng'abiwadde Muhoozi naye yabiwa mbadi ne mutakuba ndulu kati ate kibakubye endulu ng'abiwadde Muhoozi ki. Kati engeri endala ey'okubiri Muhoozi gy'asobola okufuukamu pulezidenti eri mu biteeso by'abantu bano ababiri nemmawo byalowooza. Singa tugamba nti tuvudde mu parliamentary mu presidential ne tugenda mu parliamentary. Mu parliamentary ekibiina ekisinza ababaka abangi yebeeramu ki kyekivaamu ki president. Kati ekyo kigatte ku mpuuga kyayagala nti tukendeeze ku bungi bw'ababaka. We tuli kati ng'ababaka tebali proportionally represented ng'eriyo omuntu alina ababaka 2,000 abalonzi 2,000 nga wane waffe we tuli owawa alina abalonzi 61,000 ng'eriyo tayebwa deputy speaker wa parliament ng'abalonzi bali 1,000 nga Medad Lubega Sseggo n'abalonzi bali 71,000 ase balonzi abantu 71,000 nga baalina oli alina 3,470 ku ssaawa eno bw'ogamba nti tukendeze ku babaka ba palamenti ekyo tekiyamba ffe. Ku ssaawa eno kyetuteekwa okusooka okukola tugenda mu threshold eyogerwako etteeka. Bwe tugenda mu tteeka nodira constituencies n'ozigabinyamu ababaka ba palamenti omuwendo gw'abantu abaliwo buli mubaka wa palamenti akiikira abantu 10,000 ekyo kyetuteekwa okusooka okukola. Tusale ebitundu nga buli kitundu buli mubaka akiikira abantu 10,000 netaye bw'eri gyali tumwongereko aweze 10,000 ayina emeka kati 3 mwongerako 10 aweze 13 wano waffe awali 60,000 tujja ababaka bameka tegeza Busiro East bamu ababaka nga batano munana n'okusoba kati aba eri bali mu districts 2 ate nga ntono nye zibasinga ekyo waloko nakewangamba iki kali eyo walaka abalozi 12 kati bwe tumala okugatta omuwendo gwabo ne tumanya nti tulina ababaka bameka nti 7 olwo ne tutuula ku ntebe ne tugamba nti nedda ababaka be tulina mu palamenti bangi kati tubakendeeze tulina bakendereza ku bungi bw'abantu nti buli mubaka akiikirire nga abantu 20,000 ababaka bakendera proportionally nga tewaliwo kubafiiriza. Naye kati olina bw'ojja kugamba ab'Embaale mu district emu ng'erimu 7 ezeeri ng'erina ababaka 24 nti bo bakendeezeeko ababaka 8 nga Wakiso togikendeezezaako eyo 8. Bw'oleta ekiteeso ng'ekyo kitegeeza ki? Bw'okendeeza ku Mbaale y'ababaka 24 n'ogamba nti kanjijjeko ababaka 1/3 n'ogijjako ababaka 8 esigaza 16 kitegeeza ne Wakiso ogenda gijjako 1/3 ogijjeko ababaka bameka esigaze 6 oba 5. Kati bw'oyo embeera gye tulimu buli lwokendeeza obungi bw'ababaka ne bakendera era y'oli asigala akyali waggulu kuba muba mukendeeza proportionally. There is no way we can reduce nga tetukozesezza proportional representation tetukisobola. Kati tukitegeeza ki nti mpugo okulimba olwaleero nti tukendeeza ababaka akireese nga tayogera ku proportional representation ekyo kirina omulago kikolera ababaka gye bakoma okuba abatono gye bakoma okubeera manageable oli bajja okusobola okugula
jukira batwali tujjawo emya age term limits bagaba obukadde 5 bwe tubadde tujjawo age limit bagabya 29 kitegeeza nti gibako mukendeza obungi bw'ababaka ne sente ze balina zibanguyira okubaako bwe bakola ki bwe bagaba kati awo njagala okutunuulira nti bwe bamala okuyisaawo ekyo ekiteeso NRM olwalonga erina ababaka abali more than 2/3 majority wali ekyo kikyuka kiba kigamba nti asinza ababaka abangi ne oba olina half +1 ne bwoba ng'olina ababaka a third naye nga gwosinza ababaka abangi mu palamenti kati mu mbeera eno gye tulimu olwaleero nze sirabawo ngeri yonna ffe ab'oludda oluvuganya NRM bwe tusobola okujja ne tuba n'ababaka bangi okusinga NRM ekyo kisooka oyo temusimbye emirandira tetulina bwe tusobola kusinza NRM babaka bangi ne tuba nga ffe tubakola ki ffe tubasinza mu mbeera eno kati owaffe bw'aleeta ekiteeso ekyo nti tugende mu parliamentary already aba akolera wa NRM era abakolera wa NRM si Museveni aba akolera Muhoozi kubanga NRM bwe maro tusinza ababaka abangi mu parliament yabagamba tagenda kwesimbawo era obwagizi bwabwadde taata we ne mu mutya nnyo Mwami Museveni musajja muyeekera bwe yali aleeta Muhoozi mu magye yamuleetanga wa LDU nga ze kuuma byalo mbuuliraayo ekyalo ky'omanyi Muhoozi kwe yali akuumye nga wa LDU era mbuuliraayo omuntu omulala ali ku ranka ya Geno nga Muhoozi nga yayingira mu magye nga wa LDU kati nze ebigambo bya Muhoozi sibigoberera wabula nze amaaso gange ngateeka ku mupiira eri ne bwopapala n'okoloocha kuba wawali omupiira oyagala toyagala ojja kutuukawo nze wokka wenteeka amaaso gange we mulinze era bwe mba nninda omuntu wange wali omupiira nze siri mu ndowooza eno egamba nti tujja kuteesa ku kusala omugga nga tugutuuseeko bwe nkwata maapu yange bwe nti nengisoma neŋŋamba nti otambula kilomita 2,000 naye wakati wa kilomita 600 waliwo omugga sibuuza munene bwa mugga sibuuza ki nzijjawo bujja wano kalipa yange nempima omugga bwe mmala okugulabanga ku maapu yange omugga kweguli neneteekateeka bwe mba n'ebimotoka nga bino ebya China ebibuuka ebiteeka kuli ne bisala omugga nga nkiteekako emabega bwe tutuukawo nga kagga kakulosinga na bigere nga tukirekaawo bwe giba muganga gwa kubuuka na miguwa nga emiguwa nagyo tugireeta n'abamanyi okukanyuga emiguwa egyo bagisibe tugende eri nabo nga mbateekako such that bwe ntuuka ku mugga mba mmanyi bwe nguyitako so si kutuuka ku mugga n'ensala amagezi ng'ebineetaagisa okuyita ku mugga nabirika kilomita 2,000 emabega kati wano kyetuva tubala nti Muhoozi ono gwe mugamba Mwami Museveni ye chairman wa NRM life chairman wa NRM owokubeera chairman wa NRM obulamu bwe bwonna awulira Kiwanda nga abyogera kakati NRM ng'emaze okutuula etuwangudde mu kalulu ka 2026 yesinza ababaka abangi etudde wabbali Mwami Museveni n'agamba nti oli Muhoozi ye candidate waffe gwe tutaddeyo nga president ekyo kiba kibiina nti ekibiina nga kisaze bwe kiba kibiina tekisalawo bwe kityo bwe tomanyi naye NRM yo bwetyo ne bwe libateeka mu parliament Museveni kati luli abayitanga Kyankwanzi kati abayita wa Ntebe kola ayitayo mwengaze kuba guumaaza naye abayita Ntebe mu State House ne bateesa ebyabwe ne bajja nga babimaze kati oyo aleeta ekiteeso nga waffe Mpuuga Mao ne Lumu baba tebakolera ffe bayamba oyo yengeri eyokubiri nga Muhoozi asobodde okufuuka president engeri yokusatu gye nakugamba Muhoozi gy'asobola okufuukamu president ye ya presidential running mate kubanga naye ojjukira bakola amendment ku ssemateeka bwe bamala balonda babiri Sentamu ne Matiya nga Sentamu ye president Matiya ye vice wo Matiya tosobola kumugoba ngekiri Kenya kati ndaba batujana ne gata era olabye ndoza gye bakiyisiza wala nnyo okusobola okumugoba tosobola kumugoba ekyokubiri bwe senga ofuna obuzibu president tetuddayo mu kulonda kati singa president afuna obuzibu vice president akwata ennaku 6 n'ategeka okulonda ne kubaawo bwebanga ekisanja kya president kisigaddeko omwaka gumu president n'afuuka n'obuzibu olwo vice president wamalirayo paka lwetugenda mu kalulu kati ne mu presidential running mate si bwe kiba oli akwatirawo the yandi nga bwolaba Tanzania John Pombe Magufuli bwe yafa
ng'afunye ebizibu Suluhu yakwata bukwasi ntebe nakati yakalakata kati ekyo omuntu yenayita presidential running mate ekyo kyatunuulira nti kibale bwoti nze nakibaladda Muhoozi kati ali mu magye wa CDF jukira Mwami Museveni byafa ebitulaze buli ava ku bwa CDF afuuka minister buli ava ku generalonda buli yenna abadde ava ku bwa CDF afuuka minister kati Mwami Museveni anoonyezaayo omuntu ali popular mu Buganda kubanga mu Buganda wano wasinga obululu obungi Buganda bwe kuwa obululu ebitundu 5 ku buli 100 akalulu oba okawangudde kati Mwami Museveni anoonye omuntu asinga okuba popular mu Buganda akatuwa ekyokulabirako nkiwanga kyakulabirako alonze Charles Peter Mayiga Katikkiro fe Abaganda nga tugamba nti awo tutuuse ebyaffe byonna tugenda kubifuna nga tuwagira nga bamala okuwangula bepaba bwe bamala okuwangula bamaze okulayira mu mwezi gw'okutaano nga wayitawo emyezi egi nga Mwami Museveni ayita Katikkiro we president we vice we oba deputy president nga nyomanyi ekiwalo kyaffe kyali bwekiti ne bwekiti ne bwekiti sente zobadde ogenda ofuna nga vice president emyaka 5 government egenda kuzikuwa tiye na kino kyobadde oyagala kubanga jukira bova kuba vice president zo emolument sibazitegeka ddawo buli ava kuba vice president ebibyewe ebiri emyaka n'emyaka that's why olaba nti Anita Amongo n'obwa deputy speaker bwe yamalako omwaka gutya nakati akyafuna ensako yabwo ate nga ye speaker kakati Mayiga bw'atunulamu nga bagenda muwawe billioni ze nga 10 alikulire ogenda kuddamu okulaba ekiddako bakugamba nti mulwadde takyasobola kukola mirimu ng'abulamu ennaku emwezi ng'ebiri munange vice president bino si bye biriwo kati nkulaga possible scenarios kati vice president bw'amala okudda ng'agamba nti okusinziira ku magezi agampereddwa abasawo bange gye mbadde baŋŋambye nti nsaana okuwumula mu byobufuzi nkoze nnyo n'olwekyo mukama wange president atuula bw'ati bamatiya muli eri ng'asoma ekiwandiiko I hereby resign etteeka ligamba olutumaze oddikola kuba nze ntuula ku nsi ezibaddewo etteeka ligamba nti vice president omanya Abamerika bazibu nnyo bo balaba ekinaabawo kyonna bakyetegeka era kyekitufugisiza emyaka 8 butalengera mu maaso kati olwo etteeka ligamba nti vice president bw'aba alekulidde etteeka ligamba litya etteeka nze ntunuddeko eri buli mu mawanga omuli ba presidential running mates etteeka ku vice president ng'alekulidde omukisa liguwa ekibiina ekya president eyajja ne running mate we okuddayo okulonda omulala bamuleete alipulesinga ono kubanga era kibiina kyekyalonda running mate ono bwe baamulonda n'alonda running mate ekibiina ne kimwendoosinga bwe bakulonda ekibiina bakusimbawo nga candidate weerondera running mate ekibiina ne kimwendoosinga kati tteeka liba liragira president okuddamu alonde vice president omulala ekibiina kimwendoosinge kati awo tunulira Museveni vice president we alekulidde Museveni ono omwaka tegunaggwako twakatambulako emyezi 2 gyokka mu kisanja vice president alekulidde president ng'aga nti nonze General Muhoozi Kainerugaba eyakava mu magye abadde minister of state for defense oba abadde minister wa internal affairs okubeera vice president nga bamuleeta mu parliament ng'asoyalinga in ng'ataking over vice president deputy president owa president Museveni kati myezi 2 egiddako tegunagwako omwaka myezi 2 egiddako nga Museveni alwala tulaba tetukyamulaba tulaba vice president yayogera buli kiseera katuga nti ate kiki ekyatuka ku vice president tugenda okuddamu okuwulira nga vice president agandi bannange bannayuganda president mulwadde nnyo embeera yembi yeetaaga kusabira mu mwezi ogwokusatu tulaba president Museveni ng'akutte naye ekiwandiiko bamatiya mumutulaga muli eri agamba nti bannayuganda mbeebazizza nnyo emyaka 40 gye mumpadde okulembera eggwanga lino omukisa mumpadde gw'amaanyi naye nga bwe nnina omwana ono ng'ate mutabani wange ate n'obwa vice president abukoze bulungi ndowooza nti kyekiseera ndekulire ssemateeka akole ebyateeka okukola mu nkola mbeebaza bannayuganda mwebala okunkuuma nze nzeeyo lwakitula gumwaka gwa 2027 wano omukulu yajjira mu ssemateeka nga bw'ayogera tewaliwo muwakanyiza ate parliament majority gye balina ekiteeso kyetaaga buteesi kuleeta motion ate teeka limaze okugamba nti president bw'alekulira vice president yatekinga over teetaaga kuteesaako agenda kulayira bulayizi ng'ajjayo ssemateeka mukombati eri
Jeno Muhoozi Kainerugaba Dusolo nga president ezo ze scenario esatu 227 olonga atukalakata emyaka egi bagoba basiba abasiba katulira Samia Suluhu bakola mumanyi njagala nnyo okulaga ebintu byona bagwe nga mawulire anoonyereza Samia Suluhu kagerekera araba nti yajjanga mukazi akoze buli kyonna kyawulira nti mu 2 kyete bagenda kuteeka kulonda mwaka gujja nti okuteerawo ajja kawangula era ajja kawangula bwati Omuhoozi system azijjamu abatali babe naziteekamu ababe butereevu bano bakabanda bitusekerera ennaku zino manyi bagenda ne bakaba amaziga nga Muhoozi abagambye nti sigenda kwesimbawo ndekedde Museveni ne badde emabega ffe tulowooza nti basitise. That was a tactical withdrawal. Kati olwo Muhoozi ng'ajja ng'aswearinga in president emyaka egi bwe giggwerako ssebo abagimumaze okutukola ki kati olwo mulumu n'empuuga n'emmaawo ne baba batumatiza batya nti baffe teri akola kiyamba mulabe waffe nga waffe. Naye lumu yatugamba nti tutunulire scenario. In fact naliko ku TV era nekyaza omusajja nangamba ne tutunulire scenario ng'ebibiina bibiri ebikudulwabula gavumenti birese ababaka abenkanankana nga bwe kyasoboka ddi. Kakati awo ani abreakinga tayi nga bwe kyasoboka ddi nga bwobaze bino n'ekyo kisoboka. Omanyi bwe tuba tubala ffe ababazi b'enkuba okumanya nti enkuba enaatonya nakugamba nti wabawo bone akasajja bakayita Lichimani nalwe nakakugamba kawatula wansi ne kawandiika kiizi zaako 10 nga ku 13 ezitunulira presidential candidate ziri ezi 11 zitunulira nsi America nga bweyimiridde naye bw'otiikinga yes noweza kiizi 6 ekyo kiba kitegeeza nti abali mu bukulembeze bagenda kubawangula. Bw'otiikinga yes n'olemu okuweza 6 bw'otiikinga no bw'otiikinga ye no noweza 6 ab'oludda oli mu gavumenti baba bagenda kubawangula. Bw'otiikinga no n'olemu okuweza 6 oyagala tuyagala bagenda kukola ki kuwangula. Kati ffe tubitunuulira musajja Lichimani ono yaddayo emabega okuva mu 1860 nejjukira okulonda akabutandika 1870 mwetaano najja ng'atunuulira scenario ya America n'akola ebibye. Kati naffe tuddayo emabega okuva 1961 nga balonda Bendikito Kiwanuka Mugumbya okulonda ddala okwasooka akuwangule okutuuka ku kuno okusembya Museveni kwatubbye n'atuwayiriza nti ffe twamubbye. Diro wali olabyeko ekibiina nga kisibaganye ne bwe biba bino ebitono ebisemba wansi. Kati ekyo kiba tekibangawo mu myaka 6 emabega tetukirowooza kubaawo mu myaka 6 ejijja. Yakirowoozeza tomanya kiri kati balowooza bibye era byakutugumaza ng'ente esula ku kyoto. Kati gambye nti bwe kiba mu myaka 6 emabega tekibangawo tetukirowoozaako mu myaka 6 ejijja. Kati nga NUP asibagana n'ani ababaka kubanga NUP ayina ababaka 57 FDC amudira ayina 3 bameka yafuna 32 kati yafuna 32 ndozo omu yafa kati tumusinza ababaka 2 nene bamwangula mu kamyufu tumusinza ababaka 2 mu 5 kati mbulira ne bwe tumusinza 2 mu 5 bwe tubagabana omu afunako 12 omulala n'afuna 13. Sewandaji nga tutunulide scenario eri era nayo tebangawo netugitunulira kojja kakati scenario eno bali abasajja bali bekugamye nga onyinyonyola ensonga nti omusajja Sewandaji kala tunudde nga America nti bo balengerera wala wana bo balengera wali nti singa mwenkanyankanya ababaka mu Congress a breaking a tie yani ye deputy president oba vice president kati bo baba bamuyina nti singa mwenkanankana onajja kujja asalewo goye kati kankuwe ekyokulabirako kati wano singa abaka benkanankana kankuwe ekyokulabirako rudo lwa gavumenti ani afukalo Lichimani bwaleeta kiizize omusajja n'aziyingiramu n'alaga nga Donald Trump yawangula. Lichimani nadda n'amugamba nti gwe kola kiizi ezizo ezange zenkoze ziraga nze empangula ono yawangula. Kati gwe kyoyogeddeko kyabaka aba palamenti naye katuddeyo mu palamenti ya America abaka gye benkanankana ebibiina ebivuganya mu America biri bimeka bingi naye ebivuganya biba 2 ebyamaanyi era 2 bye bina abaka abagenda mu nsi emyaka gyonna gye tutunuddewo mu Congress
temubangamu mubaka wa kibiina kirala ate mu Congress ne bwe mubaamu omubaka ow'ekibiina ekira ab'ebibiina ebirala baboogera ku kwenkanankana si mu bammemba bwa bibiina naye mu kuteesa mu biteeso kubanga musobola okubeera mu ba independent kati yo lwaki mu America kisoboka olukiiko lwa America lulina abaka 100 olwo lwe boogerako olwawaggulu lulina 100 kati olubanga lulina ababaka 100 kisobokera ddala bulungi nnyo okubaawulamu ne baba haafu nga balonda speaker kati olwo vice president ajja na breaking a tie n'ateeka ku ludda lwe ekyo kisoboka olwaffe lulimu ababaka 529 529 ne bw'ogigabanyaamu wakati tolina bw'ofuna nga abeeno benkana n'abeeno no tuli ku opposition parties kasenkanya ababaka ani lopo ani kibiina tuli mu scenario era kyenkugambye ne bw'ojja ku constituencies ababaka opposition ze baawangula ziri 109 constituencies 109 tolina bw'ozigabanya ne baba nga babaka benkana era waliwo abasinzaako omubaka omu kati ebyo byayogera tebisoboka tebinnasoboka era tebijja kusoboka mu myaka emirala 40 okuva leero oyo tumumaze n'empuga tumumaliriza bonna twabawumbye wamu bantu basatu tubasibye omugeto ne tubakanyuga wabbali twi n'empuga ekyampuga ekimu tekinnavaayo bulungi ekiriwa in fact ekyalumu mu kyeyaleeta ku ansad ekiri ku ansad ekya deputy president okubeera ekya deputy speaker okuva mu ludda olwawula gavumenti ekyo yakiyiwa nakyo yakisudde ate naye nga kisooka yakitulimba nti agenda kukira naye nga nakyo tekisoboka yakisudde nakyo tekisoboka kubanga ssemateeka agamba nti deputy speaker alondebwa ababaka ba parliament abali mu parliament yensonga lwaki walaba Ssemujju bwe yeesimbawo ne Anita Amongo n'abaffe balonda Anita Amongo yensonga lwaki olaba nti Tayebwa bwe yajja okuvuganya avuganya ne Bansereko n'avuganya naffe abafu ab'opposition era nakyo walabanga bwe banga NRM yekyatusinza ababaka abangi mu parliament omuntu yenna okugezaako okulimba nti tusobola okulonda vice gondi deputy speaker nga opposition obwo buba bulimba ekisoboka kiri kimu kyokka nga tugenze mu constitutional amendment ne tugamba bwe wanaabangawo speaker mu parliament ng'avudde mu ludda olusinza ababaka abangi mu parliament deputy speaker anaavanga mu ludda oluvuganya parliament ekyo kiba kitegeeza nti bwe tugenda mu kulonda aba NRM bwe baba batuwanguddeko speaker ne baba tebajja kukola ki kulonda naye ne basobola okuinfluence baba tebesimbawo kati wali waggulu waditamininga kuba ffenna waggulu ku kya speaker ffenna tuba twesimbawo aba opposition n'abali mu gavumenti ffenna ne twesimbawo kati ne balondako omu etteeka nga ligambye nti awangudde oba speaker waba wa opposition deputy wa n'abanga wa NRM oba wa kibiina ekivuga gavumenti nti awangudde oba speaker waba wa kibiina ekivuganya gavumenti deputy we anaabeeranga waludde olukola ki ekyo ssemateeka waffe si bwayogera kati omugezi yenna abadde atwagaliza ekyo waggulu yali badde alina constitutional amendment n'agamba have moved a motion to cause a constitutional amendment to amend this article such that it provides for the separation of these two positions whereby one will be from either side, the speaker is from the other side or the deputy speaker comes from the other side. Okitegedde kati wabanga amendment agireese tatulimbira mu acts of parliamentary administration of parliament act abatubuzaabuza so abo bonna abasatu nga bwe mbakugambye zonna nte ezisudde ku kyoto zifuuwamu okutulowoozesa nti zikuma muliro naye nga obuvunaanyizibwa bwazo obukulu bwakuzikiza muliro era olubimbi lwabwe olukulu bonna abasatu lwe balima lwakuyamba Yoweri Kaguta Museveni akulembera eggwanga lino ne bwalibanga afudde oba ne bwalibanga zeeye lwakitula mu 2027 kati bino ebiteeso bye baleeta bamuyamba buyambi era njagala tufune ebiteeso by'abasajja bano bonna lumu awo lunaku olumu nja kujjako wano nga nze embiso yaggwe kubanga mwagenze mutufusiriwaza eriyo pulezidenti agwendaba ayagala mbu kujja mu palamenti okubuuza ebibuuzo kyange okusinga nze ng'omuntu simuwagira okubuuza ebibuuzo kyange okusinga okubyanukula tuve ku pulezidenti oyo yogera ekibuuzo kyo so kati wali obadde omaliriza nogamba nti oleseewo kibuuzo ekyamaanyi ekisooka
bamubuuziza mu kakiiko nti etteeka lino lirese mu mutima ki kubanga mu bannamateeka mulina gye bayita spirit. Ekyokubiri beera ku answered oyogere litandika mwaka kyokkola era tolirese kulwanyisa Ssenyonyi yagambye takinamu buzibu okutandika n'ekisanja kijja 2026 meaning nti target ngaliwo kati anti yabadde atuyamba fe okwogera kye twayogera nti bino byaleeta tebisobola kukola mu kisanja kino wabula byaleeta birina emabega bibikweseemu kati ebino byaleeta ebitatagetinze Ssenyonyi ffe tetubitunuulira tutunuulira kibirimu nakugamba ondabanga ngamba nti empendo the extractor nkulaga ebyo ebiri emabega w'olutimbe wano wabeerawo obugologoosi naye nga wansi eno waliyo amapeesa akutta amapeesa yanyiga lino ne kazina ne kaawula n'anyiga lino ne kakuba jjambo kati ffe tetutunulya akagologoosi kazina nga kaawula nga bwekakuba jjambo tunoonya ani akazinisa era azinisa akagologoosi kano nga bwekayawula nga bwekakuba jjambo kiki kyayagala byayagala byebyo byenkubuulidde okitegedde ate n'ebintu bino bigenze wala kuba lina kugamba mpuuga senga ali akolera ffe ebintu ebyetaaga okutunulamu ebisinga okuba ebyamaanyi ennyo ekisinga okuba ekikulu kiri kimu omuwendo gw'abalonzi ku kabokisi omuwendo gw'abalonzi ku kabokisi gusalawo kinene nnyo ani awangula akalulu omuwendo gw'abalonzi mu kabokisi gusalawo kinene nnyo ani alwangula akalulu kankuwa ekyokulabirako tutandika okulonda ku ssaawa emu ne tukugalawo ku ssaawa tutandika okulonda ku ssaawa emu ne tuggalawo okulonda ku ssaawa 10 ng'etteeka ligamba nti buli gwe tuggalidde ku layini asigalako n'alonda akalulu ke paka obudde lwe bukola ki paka lwe baggwako ne tulyoka tuggalawo ziri eri bweru kati bw'amala okusigalako ku kabokisi ke bw'amala okusigala ku kabokisi ke jjukira tulinayo ebiseera ebyokubala obululu n'okubala results emu ku makya etteeka bwe ligamba nze saagala kugamba nti ng'ekampala wano kuba lwe nalonda emaganja obulu bwatuuka essaawa 4 ezo sizibala esatu muba muzifiiriddwa naye nze kambala ennya ze mutandise nga buli mulonzi amaze eddakiika 2 ze sekendi zinkaaga ku kabokisi awo kubanga waliwo obubokisi nga 8 bw'oyingira bwoti awo bwoti ne weetooloola eddakiika ezi tulina eddakiika 6 kitegeeza ki mu ssaawa 10 ezirimu okulonda tulonderamu abalonzi 3 kati ku layini kuliko abalala tujja ku extending kubanga bano abalondesa balina eno balina tooki ate ffe abali eri tweraliikira nti bajja kuwandiika figures zino yani nkuleeta amanyiino njagala bikola kuba mbiraddemu bano balina tooki bano kubanga electoral commission tebawa ttaala za sola ebawa tooki kati ffe tweraliikirira nti Sewanda jajja kuwandiika 625 awandiike kakaaga 205 ayongerako bwongezi 0 wali ffe tutekeko emikono gyaffe nga tulwanisa obudde kati katugambe ntulina endala essaawa mmeka 2 11 ne 12 enjuba weegwira kwezo mulimu eddakiika 10 mu ddakiika ezo 12 namwe mulonzemu abalonzi abalala 6 tubagasse ku 3 olwo tulonze abalonzi 306 bwe baba nga tumaze okulonda abalonzi 306 olwo tukkiriza nti okulonda kwatandise ku ssaawa yennyini ki emu era tukkiriza nti okuva ku ssaawa emu yennyini enkuba tetonye omusana tegwase tewali kyonna kibaddewo abalonzi balonda n'omusajja atiikinga talidde kyamisana tanywedde kyayi wabula akebera bukebezi linnya ani oyo nti Sewanda gye genda wali olonda ani oyo nti bintu bigenda mu speed yes wabisuubidde okuva ewaka be balonzi 306 kakati tugambye nti bannayuganda lwe bapasitinze bagambye nti tujja kulemerako kweyongeddeko abalala basigadde ku layini ku ssaawa 10 we twagattideko bajja kutulonda otutusa ku ssaawa 4 ez'ekiki ez'ekiro essaawa 4 ez'ekiro mulimu eddakiika endala 24 eddakiika 24 zirimu abalonzi 12 ku 22 nga twatandise ku ssaawa emu ne tumaliriza ku ssaawa 4 ez'ekiro tuba tulonze
abalonzi 408 408 nga tumaze ku ssaawa 4 ez'ekiro. Kakati akabokisi k'emaganjo Sentamu Sewanda giwalondera kaliko abalonzi 1,303 kugenda kulondako 408. Mwami Museveni ekiruhula gyali mu ssaza ly'e Kanyalyeru waliyo omuluka gumu gulina obubokisi obwo naye nga bulina abalonzi 908. Emaganjo akabokisi kalina 100 mu bimeka ku 103 kulonzeeko 4 mu kinaana. Abalalu abajja muntu nasanga nga layini mpanvu naga nti kangende emirimu gyange nti awo sikyalonze. Ne baddayo naye tugambye okulonda kuwedde essaawa 4 ez'ekiro kulonzeeko 408 akabokisi ako 10 n'ebimeka. Kati mwami Museveni ayina muluka e Kanyalyeru guliko abalonzi 908 balina obubokisi obwo 908 baba n'obubokisi bubiri dira 405 ogatteko 24 ziba 474. Kitegeeza ki nti abalonzi be kuba twagambye 408 eno oli yabawuddemu emirundi emeka ku bubokisi bubiri abalonzi 474 balonda ne wasigalawo n'omwaganya gwa abalonzi 6 oli kati bubokisi bubiri alonzezza abalonzi 907 bameka 908 mu 8 nga Sewanda gyalina 103 kulonzeeko 408. Ani abawangudde akalulu bw'ogattaawo oli naye ani asinza abantu maganjo awo we twetaaga reforms enkulu. Kati omuntu yenna nga tatunuulidde awo tasobola kutulimba kiddako. Awo tutunuulira guno omuwendo omanyi mwabimu temubibala omuwendo gw'abantu guno gwe baafulumizza gwina wano ripoti ngisabye omusajja wa media abantu miliyoni tulyana mu mmeka mu 5 miliyoni 45 900 tuli miliyoni 45 nda konsoka mfone enamba entuufu tuli miliyoni 45 mu 17 nga kuliko abakyala miliyoni 21 abo baami miliyoni 21 n'emitwalo 56 mu 738 abakyala bali miliyoni 24 n'emitwalo 33 mu 8 mu 8 mu 9 mu 6 abo we tuli. Kakati tandika otunule 0 ku myaka 17 bitundu 5 ku 10 18 ku myaka 3 ebitundu 223 n'obutundu 5 ku 10. Kati akugambye atya indako 0 ku myaka 17 we yalondera wali ezo nazo statistics alina kyakukwese lwaki alina kyakukwese akugambye okuva lo yabala abali ku 0 paka ku myaka 17 okubala kuno anti we yabala mwezi ki Oluganda teruba lufu yabala mwezi kyanti kuba bwe yabaze yabala mwezi ki yabala myezi tubale 2 emabega emyezi 2 emabega bwaba yabala emyezi 2 emabega kati akugambye nti okuva ku myaka 0 okutuuka ku 17 bali ebitundu 5 ku buli 10 ku miliyoni 4.5 n'emitwalo 9 baba basukka miliyoni 22 n'ekitundu baba bali miliyoni 23 naye kwabo alina bakwese nenda kose Wanda tugende mpola nyine songa laki nkede nensaba nange njagala kulaga bakwese kati nange mulimu gwangu akujja ebyo ogambe ku bitundu 5 ku buli 10 emyaka 0 emyaka 17 ekulaga byakwese kati bakwese awo mu mwezi nga gwa 6 we yalonde obo gwo 7 okutuuka mu mwaka gwa 2022 mu 26 ku kulonda waliwo abantu bangi nnyo abagenda okuba nga bawezezza emyaka 18 egironda yabakweseyo eyo tabakulaga eno kati ne bwaba abala abalonzi abalabalala abala kuva ku abala bene ebitundu 23 n'obutundu 5 ku buli 10 byakulaga kati ebyakweseyo kwayagala okutubbira aba bakwese eno ubosi bala bintu byaya ate ubosi ekyo kiyali badde etuwa yali badde etuwa wati yali badde egamba
nti okuva ku myaka 0 mbadde nkugamba ngera njagala kugamba gweno gyolabanga Ubosi gyogamba mbu byebala byayo bino byebala atubba akalubi asinzirako okutubba Ssemateeka ayogera ku bantu emyaka emirundi 2 eyogera ku who is an adult negamba who is a child omwana yo yali wakati w'emyaka 0 paka ku myaka 16 ababuzayo emyaka 2 okutransforminga afuuka omuntu omukulu era electoral commission Ubosi we yakolera okubala kwayo aba bantu yali badde baleka mu category yayo era senge badde tuwanga kyetuwa teina kyekwekamu awo wali badde wali 0 paka ku myaka 16 abo twali badde sure nti mu 2026 mwabo temuli balonzi kati nalyoka atuwaayo category y'abantu abalala okuva abava mu bwana bafuuka abantu abakulu okuva ku myaka 16 okutuuka ku myaka 18 n'abatubuulye kyali badde kituyamba okumanya mu 2026 abalonzi abagenda okulonda ababadde abaana abato bali bameka tulyoke tubagatteko bano batugambye okuva ku 17 okutuuka luddawa ye gyayagadde mu myaka gye nga bwagikoze ekyo kyekisooka ekyokubiri statistics ezo bw'ozeetegereza ndimuzeetegereza waliwo okukendera kw'abantu naye ng'abantu tebakutegedde naddala mu aboogera Oluganda nze bwe nkwata statistics ezo nenzanalayizinga mukendedde nnyo okusinga ne bwe mwali mubadde mwetaba mu nkola z'okugemesa ne mwetaba mu nkola za COVID-19 n'abatta siriimu HIV n'abatwala ne mujja mu bino cesarean sections abakyala be bagenda okulongoosa ne babazaaza abaana ozaalayo omu babiri ne batazaala ne mwesiba ne ku kyamaanyi ennyo buli wamu we muli ewammwe family planning yakola kati mwe mukendedde mutya kyotanaba kumanya omuntu asobola okugamba kati nga bwoli wano ndaba Buganda remained the largest ethnic group kituufu naye bulimba era nabo bulimba si eyasinze obunene kubanga Baganda kati katugende mu maaso nja bikubuulya lwaki tebali 7 ffe be balekayo nga tebatuwandiise waliwo ekitundu ekirala kyonna mu Uganda eri abakayana nti bo tebababala okujjaku wano mu Buganda wano ndowooza mwe twefuula nnyo bize nze naliwako ennaku 3 nange era naliwaka ne tebambala kati ate ogamba otya nti weefuula bize nga waliwo awaka tolaba wayagala kutuwaayiriza waliwo awaka naye ate ogamba twefuula bize ne batatubala ebyo babirekayo nga babigenderedde nti babakola figures zaabwe ffe tugambe nogamba nti ne miliyoni 7 mugambye batono kubanga Sewandagi tebamubala naye kankubuulireko bw'ogatta ziri statistics zebasooka otuwa Kampala bagireka yokka ne bagamba nti Kampala erimu abantu emiliyoni 1 n'abagwamu ne baddira Buganda ne bagigatta yokka ne bagamba nti Buganda erimu abantu emiliyoni 11 okyakijjukira ezo kati bazze ne bakuwa breakdown naye nga jjukira Kampala eri mu Buganda kati bazze okuwa statistics bakugambye nti Abaganda bali miliyoni 7 naye Abaganda bebabaze miliyoni 7 n'Abaganda bange abali embalala baba baliddeko n'Abaganda abali e Kapuchola baba baze n'Abaganda abali mu Acholi baba baze bwe bagamba Abaganda miliyoni 7 kati abo abali ebweru jangu ng'obatoolako ojja genda otuuka mu Buganda ng'Abaganda abali mu Buganda bali miliyoni 5 n'ekitundu oba 5 ku 7 kati nga Buganda erimu abantu miliyoni 12 ng'ogase n'abali mu Kampala ng'Abaganda bali miliyoni 5 ku 7 ekyo kitegeeza ki abatali Baganda mu Buganda bangi bw'ojja mu Kampala n'ogisse bali n'obala ku miliyoni 7 na ziri 11 omusanvu bw'oyawulako 11 wasigala miliyoni mmeka bw'oziza mu percentage kitegeeza nti Abaganda mu Buganda nga nabali Acholi bono babalidde Buganda bali 64%. Abagwira mu Buganda bali 36%. Era oli ajizo kugamba n'abakiga obabaze oba abanyankole n'abali ne baba baliddemu. Ekyo kiba kikubye. Ebyo njabbi kugamba n'abali eno baba baliddemu. Kati bamaluba bali eno jingira awalala. Gashumba ayogera naawe bulijjo. Nakugamba nti Abanyalanda bali miliyoni 10 n'etya. N'abala abaana ba Sewandagi
nga mukazi we Munnalwanda ababiri n'ababala ng'abo Bannalwanda n'abalayo Ssewandagi nga maama we Munnalwanda oyo n'amubala n'abalayo Ssewandagi nga mukoddomi wa Bannalwanda abo n'ababala n'akweza miliyoni 11 abo babadde baboogerako wano nga babala mu sensasi bonna babayise Baganda. Tulowooza nti abawubosi nga mu mawanga ga Uganda mulimu eggwanga namba kati 26 Banyarwanda kyabalemye okuwandiika omuwendo gw'Abanyarwanda. Eno ye sensasi yokka gye bawandiise ne batateekawo omuwendo gwabwe gundage ngamba nti Abanyarwanda bali bameka mu Uganda. Nze ndaba Bakiga, Banyankole, Basoga, Iteso, Bakiga, Langi, Bagishu, Acholi, Lugabara, Banyoro, Aruha, Bakonjo, Batoro, Bafumbira, other tribes. Amawanga gonna agali controversial. Other tribes erimu miliyoni 8 sebo. Amawanga gonna agali controversial ng'omulimu gwago gwa kutula okutematema n'okwawula mu Buganda tebaagalaze. Bakutaddewo omuwendo gw'Abanyalaawo. Bataddewo omuwendo gw'Abaluuli. Bataddewo omuwendo gw'Abakwoki. Bataddewo omuwendo gw'Abalundi. Abavonomo balabawo. Abakalamojja webali ne Kalamojja ndabyeko region ene manga. Abakalamojja webali kubanga Abakalamojja waliwo Abakalamojja abagiye abapokoti kubanga omutwe guli tribe tebalimu era kusemateeka tribes mweziri kati golowooza oyo wa Yubosi musiru okukuwaako ebyo biri n'abagamba nti balimu other tribes olupapula lwabadde luweddeyo bino byataddewo wansi bya mugaso okusinga ebyo twagala okumanya mu census ezaali zibaddewo kati kankuwa ekyokulabirako luli mu census yasembayo ku mulembe gw'Obote ndina mukunoonya nno gundi buli bantu 10 region buli bantu 10 mu Uganda omukaaga baali Baganda. Kati olwali bwogenda nationwide onoonya Abaganda myaka gya Museveni ana gino ya President Museveni ku buli bantu 10 boolaba mu Uganda Bannayuganda tekuwerako Baganda babiri. Abaganda bali 16%, abali 33%. So mu bufunze ripoti ya Ubosi mukulabako yekwekeddwamu ebirala bingi nnyo beweetaaga okusoma ng'omanya okwanalizinga facts and figures n'omanya kiki kyegenda okuyamba. Ekisooka etukwesa omuwendo gw'abagenda okulonda mu 2026. Ekyokubiri ripoti eyo bwe yabadde fair n'ebayamba ababadde ba Mwacholi bo bwe yalaze nti omuwendo gwabwe okusinziira bwe gwali gukendedde nnyo. Ripoti ena mukwano gwange bamuyita Sunday Geoffrey olumu yali anyumyako ne munne Emile Ford Milima n'agamba nti mu mwaka gw'olwenda Abaganda bagenda Bunyolo ne batta Abanyolo emiliyoni 2.5. Ne mugamba nti bwe baba batta Abanyolo miliyoni 2.5 mu mwaka ogwo mu Bunyolo mwalimu abantu miliyoni mmeka. Naye kati bw'okebera awo Abanyolo tebawerera miliyoni 1.5. Oluvannyuma lw'emyaka 10 nga Abaganda abasse miliyoni 2.4 tebawera miliyoni 2.5 era nga gwe bebikkiriza nti banawera miliyoni 2.5 bali miliyoni 1.2 mugumu mu ekyo yinzo kikkiriza. Abatoolo beeyawula ku Bunyolo ne baddeeri naye ate kati abatoolo bangi okusinga abeeno. Batoolo bali miliyoni 1.4 miliyoni kandabe Batoro miliyoni 1.5 ate abakonjo bali miliyoni 1.10 abakonjo n'abatoolo baliwo abali basinga obungi. Ndoza bali batoolo abakonjo bafunye bakozesa science kyokubanga beeyongeddeko Katonda tolaba kakati ebyo bya Ubosi sewana jamalize ne Ubosi ndaba religion affiliation Roman Catholic ebitundu 3 era naawe ina ate besambira omupiira Roman Catholic ebitundu 3 n'obutundu bunaku buli 10 Anglican stroke Church of Uganda ebitundu bataddewo bubiri kati fe abajjajja Mukasa batutaddewo tuli bameka lindako goli wajjajja Mukasa tuli bameka tukeberewo olabe ndako nimoroza temulimu others muli 0.1 babayise batya board title 0.1 boki batugambye nti fe bwe twenkana kati boddira 0.1 ya miliyoni 45 tuba tuwera adde omutwalo teguwera nze mbakubalire kuno olabe nga mpezaako omutwalo ku kyalo kuno kwokka nga sigenze weno
ntambule mu Nansana municipality mbakubalire empeze emitwalo 10 nkugambe nti oyo gundi nga nawe kwoli sebo toliiko naye olulako olumuntu alinawe wano ku seeti nongamba sebo wali ogenze wajjumba baba bote bwewekweka bwe mute bwemwekweka naye ffe twagala kugamba byonna babifulumiza naye ffe tukyagenda obikolako analysis twongere okulaga gwe atulaba era atuwuliriza biki ebibirimu naye betukubuulidde bitunuulire obyetegereze byekenneenye va mu kuwoza akasajja koogera va mu kuwoza obusajja bwayogedde naye wetugenda no 2026 njagala kumaliriza nga nkubiriza mikwano gyange betuvuganya gavumenti eno tubeere bwegendereza nnyo ku buli kyetukola nawulidde mukwano gwange Waiswa Mufumbiro ajja okuvuganya wane Kawempe agende waabwe saagala kumugoba bugobi agende waabwe nze mugobi Busoga tulinayo omubaka wa parliament atya naye nga Waiswa Mufumbiro nze mu maanyi ge gonna nga bwe mutunuulira mu Busoga mwonna tetulina we tusobola musimba n'atawangulawo kati kitegeeza tasobola kuwangulayo ayagala kifo ajja kuwangula anti agende Busoga kati naawe Matiya gye bakuzaala omanyiyo kati wano waffe waliwo abadde avuganya ne Lutamaguzi Semakula wano mu Nansana municipality nga bavuganya ne Lutamaguzi eri Nakaseke kati bwe yawulire ndi Nansana Sewanda gye yagisazeemu yataddemu ekyazo nebananga abantu beeteka mmwe mukole ebirungi bw'omala okukola ebirungi buli muntu abyeripako kati baana bagambye Kasule Ssebunya naye yabadde nnyo mukulaba nga constituency bagisalamu naye ng'emirundi ebiri gye twasala mu constituency eno Nansana bagisazeemu kituufu kitange ne mukazi we era yagwadde okusalamu kati wona Nabweru ne Nansana ne Nabweru constituency Busukuma ne Gombe constituency neffe tukyakaayana twagala Nansana municipality mbadde gamba nti musite 10 temulimu etwenkanya muwendo gw'abantu musite 10 temulimu etusinga bugagga musite 10 tewaliiwo etusinza bunene bwagagavu kwe tutudde n'olwekyo Nansana yeetaaga kuba site on its own tetukyasaba Nansana mu Wakiso site kati gogenda kujjawa kuba bagisazeemu ojjawa ggwe Busukuma ne Gombe bwe tusalamu ziri 5 ze twagala ndi wa Nabweru kati waliwo erazze abadde avuganya ne Lutamaguzi kati ali Gombe ali bukubirire nnyo azimba ennyumba azimbye buyumba gunene nnyo nnyo kwegamba yeyo tomanyi ennyini wenaale kyetuufu kyennyini nga mukyala we toddamu kweruma lulimi naye amaze okulaba nti takyasobola kuwangula Lutamaguzi kati naye ajja eno naye neno tumugamba tajja kuwangula kati bamuwe kuki eno tumaze okweseetinga era tweterezeza wano tewali omuntu omulala bayinza kuwa kaadi okujjako Sentamu Sewandagi ate era twamaze okuwulira twamaze okuwulira nti ekiteeso Electoral Commission ng'emaze okiikiriza kubanga mu Wakiso yayongeddemu constituencies 5 mu Kampala neyongeramu 2 kati ate waliwo abagenze ku drawing board okutandika ate okutulwanyisa nga Kasule bwe yatulwanyisanga luli Kasule yatulwanyisanga ng'agamba nti bwe musala mu Nansana municipality muba mwongedde ku bungi bw'abaka ba opposition mu parliament kati ate tumaze ogisalamu kati ate yagamba nakoze mulimu munene nnyo yayiseewo okukola omulimu omunene nnyo naye abantu tebayinza kuba basiruka nkubulyeko kojjange kitaawe wa Kasule Birige Israel Kisebunya twamuwa emyaka 10 wagindaba n'3 ne Kasule yennyini Ssebunya ne tumuwa emyaka wagindaba 10 n'emeka kati yo family nga tugiwadde emyaka 25 tetuyinza kuba basiru nga tulwana muhozi butatsikira mu 7 ate ne tugamba ndi Kasule Ssebunya akomewo kyo tukisobola wonna wabando sinzira okubeera nga otulaba tukwebaza Sewanda kitugenda koma wano tujja koma oko ne reporting jikuwadde naawe njirina gendo demo gitemu nze ndi musajja eyasoma ebibalo nakola statistics mu finance mu BBA yange ya finance wakola statistics binjalo mbibanyo bisoma no bitaputa kati gendo demo tujja kuddamu tugitapute omurundi omulala mu exclusive tukomye wano leero tujja tandika onako era Abaganda balekerawo okujaga nyambo bangi basinga abalala si bangi batono nnyo bali outnumbered okay wano bado sinzira okubeera nga otula tukomye wano leero tutandikira onako olulala akuume